America eyanukudde Muhoozi ne Mwami Museveni kaweddemu bwenjogerera. Mbanirizaako nnyo yonna gye musinze okuba nga mutuwuliriza, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, mbanirizaako nnyo, mwebale nnyo okukola mulimu gw'amaanyi ogwo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Kubiriza yina atanakuba nga osubscribinga, ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Okakati nno oluvannyuma olunaku olw'eggulo General Muhoozi okuwandiika ekiwandiiko nga kiraga nti nno ng'ayagala ambassador wa America abeere nga awandiika apology, abeere nga awandiikira apology eri kitaawe Mwami Museveni. Tujjukira bulungi nnyo First Son ono General Muhoozi Kainerugaba era nga military chief general mulamba mu kitongole eky'amagye. Yagambye ambassador wa America William Pope abeere nga yeetonda, abeere nga yeetondera kitaawe, oba si ekyo amwamuke mangu ave mu East Africa, ave mu ssemazinga wa kizinga East Africa. Okubanga kino ekintu kyataddewo diplomatic tensions mu nsi zonna. Ekigambo kino Muhoozi yapositinze, yasinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti nno okubanga temussaamu omwagalwa waffe gwe tuserebuletingira President Museveni n'okubanga mumuyisaamu amaaso n'okubanga ate era muyisaamu constitution ya Uganda, kati yeeno ensonga lwaki njagala odipatinge oba toweetonze ofulume East Africa. Ebyo yabigambye nga bigamba ambassador wa America William Pope gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Teyakomye okwo n'ayongerako n'agamba singa ambassador ono William Pope tawandiikira muzeeyi wange Mwami Museveni mu buntu, n'amuwandiikira ebbaluwa ey'okwetonda olunaku olw'Emmande ku makya ng'essaawa 3 olwa undiplomatic behaviors, olw'empisa z'ayoserezza mu ggwanga, bajja kuba nga badimandinga asobole okuba nga alekulira Uganda. Bw'atyo mukulu Muhoozi Kainerugaba the First Son bw'atyo bwe yavuddeyo n'alangirira n'eddoboozi ery'omwanguka n'obukambwe. Teyakomye okwo, yagambye nti nno First Son ono yagambye nti nno America ebadde yeeyisa mu ngeri y'obyobufuzi, mu ngeri y'okufuga mu gavumenti, ekintu ekyanafuya amaanyi mu 1986 nga America ejja esinziira ng'eyeeraga eryanyi mu nsi ezitali zaayo. Agambye nti no ffe tetulinaako buzibu na USA nga bwe tukyogera buli lunaku, y'ensi gye twagala, gye twegomba, naye naffe tulina advices nnyingi ze babadde bakola ze twagala okubawa nga badde bazikola nga bali against ekibiina kya National Resistance Movement Government. General Muhoozi annyonnyola. Bino nno bizze oluvannyuma lwa wiiki eno. Tujjukira bulungi nga USA ya sanctioninze yayongedde okusibako natti
ba officer 4 aba poliisi mu Uganda abalina ebitongole bya Army Forces baba sanctioninze, babataddeko envumbo saako ne famire zaabwe olw'okwenyigira mu bikolwa eby'okumenya ne kutyoboola eddembe ly'obuntu naddala mu makomera. Tujjukira mu October nga 2 USA Department States yateekinze action eri against Bob Kalula, Alex Mwine ne Eri Wamanya ne Amudani Twesigye nga bano kigambibwa nti nno beenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu, human rights violation, babyenyigiramu. Kati y'ensonga lwaki USA yabataddeko natti n'envumbo obutaddamu kulinnya mu nsi yaabwe ssaako ne famire zaabwe. Mukwano gwange gwali eyampuliriza era kitegeerekise nti tujjukira na bulungi nti USA emabegako awo ezze egoba ba diplomatic oba official aba Uganda bangi okuba departing okubajja mu nsi yaabwe. Muno nga mwe muli ne ba former deputy military chief General Peter Ereru, muli ne parliament speaker Anita Amongo ne minister Amos Lugoloobi okuba nga bateekako natti n'envumbo ng'omukwano gwange ali eyo. Bulungi Museveni yakkiriza William okubanga mu September nga 2023 akonfamingibwa nga ambassador oba diplomatic ng'alina obuvunaanyizibwa muno mu Uganda. Kaakati embiranye ezze. Muhoozi agamba olina okunneetondera oba sseekyo dipatinga kwatamu obubo oddeyo ewammwe. Amerika ki kyeyanukudde? Amerika eyanukuzza naki? Kinzirako awo okuleetera gwe mugwana wange gwe ali eyo ampuliriza. Kinzirako okuleetera gwe ali eyo ampuliriza. Nkutegeeza nti no subscribinga busubscribinzi, sharinga, commentinga, likinga. Weekuumire ku mayengo ga UG Updates TV. Teweerabirako na mukade kajja kuleetera notification message kubanga ge mawulire genkomezaawo nkuleetere nkulage nti Amerika ki kyeyanukudde Mwami Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbagala nnyo mwena mwenna abali emitala w'amayanja, abali e Kenya, abali e Saudi Arabia, mwenna mbagala nnyo mubale kwekumira ku UG Updates TV.